nabagamba wano intelligence etambulira mu ebyo abantu economy esaanawo intelligence eri mu kuketa NTV ku bitongole byonna bye bayanjula kale banange mwaswadde government. Okimanyi nti waliwo omwami oyo wayususa akulira Tembo ono Tembo Nyombi Tembo yasooka n'avaayo n'agamba ye n'ebyokugala NTV yabadde tabimanyi kubanga tewali na bbaluwa yonna gye baamuwa. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Tukwanirizaako munyanya kyekumidde ku mukuto gwa L40 webale nnyo webalire ddala ennaku z'omwezi leero twayingidde omwezi omupya June twamazeeko leero Julaayi lumu mwaka 2026 tusinzira wano Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex tukomyewo nate tubeeko bye tutunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga oba olyawo n'okwetooloola ensi yonna. Amanyi nze Stone M nakugamba okukola appointment ne Matayo gibeera emitwalo 10 mu office abeeramu okuva Monday paka lunaku lwa mukaaga ziba ssaawa 2 paka ssaawa 6 bw'ojja nga zisuseemu oyinza obutamusanga nkwanirizaako tana subscribing agenda maaso n'okusubscribing okulikinga n'okusharinga eyakatwegata ku TikTok video in case abamu batera ozisanga nga ziri wakati awo osobola okgenda ku mukutu gwa YouTube teekamu Prophet Matayo kyanegera kubeera ejja giraikinga ate era gisubscribingeko tutambulira awo sebo nkwanirizaako olunaku lwaleero. Bannayuganda mwasuze mutya kasubire muli bulungi twayingidde omwezi omupya era kino kikuwa kyakuyiga kinti bw'oba tolina kye waakoze mu hafu y'omwaka lwana nnyo kubanga omwaka guggwako. Bwetunuulira Elon Musk ssaawa ya leero alina ssente zisobola okuliisa Uganda ebyasa 5 sobola okuliisa Uganda okumala emyaka 10 ebyo. Population gye tulina ey'obukadde 52 mpozi gavumenti ebalana mu 5. So ku population yeeyo ye Elon Musk akoze ssente nga bwazirya ne famire ye kijja kubeetaagisa emyaka 24 singa alekerawo leero okukola singa alekerawo okukola kale ate gwe bw'oba weetaaga okwenkana Elon Musk weetaaga emyaka 15 nga buli lunaku okola $1 million angamagoba ate nga tekisoboka $1 million kikwetaagisa okukola obuwumbi 3.7 mu ssente za Uganda nga olina ozikola ng'amagoba buli like okumala emyaka 15 ng'ozikola buli lunaku ezo ssente onozikola ddi. So mu bulamu bwaffe osanga omuntu nga awangadde weekube mutooki bw'oba owangadde okumala emyaka 25 ku nsi bw'oba owangadde emyaka 4 ku nsi naye ng'egyo emyaka 4 gy'owangadde ku nsi nga tosobola kuliisa famire yo singa wajjawo nga kitwandise stop eyimiriza stop eno nga bwe nandigambye nti bukedde ku makya covid ereddawo ne basibira abantu waka singa eyo stop ejja osobola okuba ne ssente ziriisa famire yo okumala omwaka nga stop ya mwaka kuolwedde twafunako dda mwafunako sample omanyi obwo nabo bujanga bubonero ebintu ebisinga obungi bijanga ansa ziri mufe ti covid yajja netulaga nti singa bukya ku makya ne baddamu ne basiba sobola okubuulizaawo famire yange y'abantu 2 oba 3 nti ndina omukazi n'abaana 2 sobola ssente zenina oba ebyobugaga byenyimiriddeko ku myaka 3-4 sobola okubalisa okumala emyezi 5. So bw'onoomala okulowooza ekyo manya nti obulamu ekintu kingi. So n'olwekyo mweyongera okukola naye kyannaku nnyo olunaku olw'ejjo Bank of Uganda yayisiza limitation bannayuganda buli munnayuganda yenna era bino byenze nga nnyonnyola wano buli munnayuganda yenna okukula gavumenti okulaakulana gavumenti ya Mwami Museveni enoomala okukyuka
Leero financial year yaffe lwetandise mu butongole sente ze bayisa mu sectors ez'enjawulo ndowooza zitandika okukola. Financial year nagamba nti zaali URA yasolooza trillion 168 n'obuwumbi 100 ne banjulako haafu yaazo. Kati bwe bayanjula haafu yaazo era nkugamba bino ebigambo mmotoka ezakozesebwa 224 mu minisitule y'ebyobulamu zezigenda osigala nga zikozesebwa 225 era zezimu ezigenda osigala nga zikozesebwa 226 uniform z'abasawo zebakosa 224 nabadde nkeberako ku empiso abasawo zebakozesa almost lunaku olw'enkyawo ngenda otandikira ngenda banyonyola obulwadde obukyasinza okukwata abantu. Empiso ze baawera mu bazungu ze baleeta eno nga abazungu bazikolako experiment nga zibalwaliza ddala ze ziri mu America ze bakozesa ebikato bino empiso ze bakozesa okukuba eddagala ze bakutufumita ku bubina ku mikono olwadde baagala okukubamu ku mpiso ey'omusujja okukuba eddagala. Bani manzi bampya ate zitulaza zitya kwengendo otandikira enkya kwana badde nzikolako experiment naye ekya financial yanze ekyo sobola nakye kisanyukira kuba temuli makulu gaamu lwansonga nti ekisooka mu byonna sente tezirina era kyezigenda kukola bagisoma nebeera mu mawulire nti yasomeddwa naye financial ezo trillion 9 ojja kwekanga nti guno omwaka gujja kugwako n'ogujja gugweko tuve kati mu gw'omusanvu singa lumu era ngamba omwaka ogujja mu gw'omusanvu bw'onoobala ebintu gavumenti byekoze n'obirondoola lwakuba nti wano tewali bukiiko omanyi abazungu bano balina sisitimu yaabwe Uganda ekyokyova olaba nti ekyali nto ti gavumenti singa yali eweereza abantu yanditaddewo kugamba nga bw'ogamba olina omulimu gwokerako gwa ssente nokera nogamba omukazi nti banange obutulo bwe tunkwata nzukusaako saagala kwerabira mpitibweko ssente gavumenti yandibadde erinawo ministry egirondoola yongayo byebeekoze kati singa tunoonyereza ku gavumenti ne tugamba nti financial year ejje tutandise olunaku olwaleero nga lumu ogw'omusanvu 2026 ojja kwesanga nti bwe tunaatuukira 2027 nga lumu ogw'omusanvu sente ze bajja okukozesa mu okusoma zino ze baaluriizi oba ze baatongozeza nga bwe boogedde ne tutoolako ebbanja ne tukola buli kimu ojja kwesanga nga trillioni 8 ze baayogerako ku financial eno y'omwaka guno nga omwaka gwonna gavumenti etaddemu trillioni 2 ne weebuuza enkaaga zaalazeewa n'abiri nazo zijja kuba nnyingi ku bye bagenda okukola mu projekiti zonna trillioni ezigenda okukola za security mu kugula bintu tiyagaasi bino ebirala tebagenda kutunuulira kukwata abantu kubawamba kukola ki buli sekita ezisinga ojja kwesanga nga buli sekita neekola ennyo tejja kuweza bilioni 2 sente ze banaagiwa omwaka gwonna ate kati banaabawo batya nga sente tebazibawa ati kyenkugambye kye kino nti basomye financial year ya trillioni 84 naye ate bwe tunaagamba nti singa gavumenti yateekawo okulondoola era guno omulimu gwandibadde gwa Balamu ne Nammeere nga bo balina obuyinza bwabwe okubusoma kisobozese gavumenti okugibikula amaaso o financial year neddako bamanye nti sente ze baakozesa tezaamaze era kiyambako n'ensi okumanya nti lwaki ensi tekula nkugambe nti mu trillioni 84 ojja kwesanga omwaka mwe mutandika okulondoola mwe calculatingire oba mutandika okutambulira ku gavumenti mulabe sente engeri gyegenda ozikozesa sente ezigenda osinga kuwamba abantu kuteeka mu security kukola mirimu ezo n'ebyobulamu eby'amasomero ebya enjigiriza eby'enguudo ebyonkulakulanya nabadde ntunulira eyo financial year nali ngitunulirako nga bagamba nti sente gavumenti ze yeeteereddewo okuinvestinga mb'obuwumbi oba bwalyana oba 84 can you imagine obuwumbi gavumenti bwe yataddemu nti singa neetaaga sente
nga nina kampuni okweyola ku gavumenti ya wano yo yeteereddewo obuwumbi nga n'omugaga we waffe Kagada abulina gavumenti bwe yateekawo mu Uganda yonna kati singa omugaga we waffe ajja nga ayagala kwewola ku buwumbi 5 kitegeeze eggwanika liba likaze era okitegeera kati no amafuta gakyali waggulu naye bagongerako nnusu 2 ndowooza bitandika kukola leero olunaku olwaleero Iran leero si lumu ogw'omusanvu Iran ekkiriza okugulawo akagolomolo ng'ekwatagana n'eggwanga lya Oman oba Oman leero ekkiriza amafuta kati gali mu 6,500 6,400 gabadde mu 5,900 kati geeyongedde gali na munnya luli naye kati gatuuse mu 6,500 gavumenti eri awo etunula neddamu nekugamba nti amafuta gasigaza wiikisi 2 galinnye ekibuuzo kiri nti emyaka 4 kale weewaawo Museveni ayinza okugamba nti abantu bamuwarana tobangayo kukonobaako ekintu kyonna kyokola n'ogamba kubanga ffe tukkiriza nti obuwanguzi bwonna agenda ey'okukulaakulana oba okukulaakulanya abantu nti abantu ne bwe bakusekerera batya nga gwokola beerawo ng'ayogera amazima mu butuufu ne Katonda ne bwabazze gavumenti ey'emyaka 4 nga gavumenti nanti eno eri mu Africa kati ekyo tekitiisa nnyo Africa bateekawo ebintu ekigambo Africa njagala mukirespecting ennyo kubanga Africa kyekimu ku bintu ekyandibadde Africa ndibadde ng'erina nga yeri top owulira nti amawanga agalina oba gavumenti ezitutte emyaka emingi era zisangibwa mu Africa ago abebweru abakiraba tunulira Traore tali mu Africa ali mu myaka emeka Seena naye asinga Uganda emyaka gyonna gyebaddewo nga ye akafuga emyaka 4 Traore anti ye akolera nsi kati lwaki Museveni akolera ki can you imagine guno oba muzimu guli mu East Africa nti abayindi n'owulira nti mu Kenya omuyindi yasinga sente mu Uganda omuyindi yasinga sente mu Tanzania mbu omuyindi naye investor ki gavumenti nga weeri investor alina okujja nga ensi tenaba kwetwala ba investor twasembeyo kubaraba bufuzi bw'amatwale kintu ky'abayindi kye basobola okukola nga Omunauganda takisobola America nga terina investor erina abagaga bameka sibe basinga mu nsi yonna erina baabwe bennyini banansi ba America bennyini be ba investor lwaki gavumenti ya Uganda tekikola naffe tulina bana nga bahamu abo si baawano abo ba agent ba government ba kati bakafeeru banabukeera natunulirako wano omugaga gwe bayita Kirumira nga agamba ba Drake abo mbo abantu tebalina sente abantu beetaaga okukola bagule Range Rover Sport namwe temulina sente omanyi obuzibu bwe tulina wano ekisooka mu byonna abantu balowooza nti olw'okuba gavumenti erudde olw'obutamanya nti levo gye baliko gye bandibaddeko naye si bwe kiri si bwe kiri tulina kuba walala nnyo twandibadde tulina enkulaakulana y'amaanyi tunulira omugagga kankutereyo kamukuddiremu omugagga eyali mugana yatambula amawulire okwetooloola ensi yonna kankutereyo n'ennyonyi gye yagaba n'agiwa gavumenti ey'eggana mugagga businessman nga bw'olaba hamu n'agiwa gavumenti n'agamba bannange ennyonyi ngiwaddeyo mugifula ambulance eyambeko ku bantu abantu bafa nga tebagenda ennyonyi za Ghana erina ennyonyi nga 15 ezitwala abantu e Bulaaya nga zo za ambulance za ddwaliro Uganda erina ennyonyi yonna nga ambulance olane ez'abasaze tugula buguzi ate ezimu kati ku myaka Uganda eri myaka 6 kasookedde etondebwawo ku nsi naye myaka 6 tubala bubazi ng'emyaka 2 kasookedde ndowooza Museveni nga tanajja kubanga kati bw'obala emyaka gyana twandigambye nti byakoze birina okubisaamu emirundi 10 naye bikubisaamu emirundi 10 okitegeera kati Uganda ebeerawo etya can you imagine eggwanga Uganda nga tebalina special jet nga ya ambulance nga ya ministry ya byabulamu wadde helicopter nga entongole police wulira nti police wulira nti UPDF erina ezaayo ambulance eri ministry
ennyonyi ezisinga zandibadde mu biti nga bisatu omanyi ministry zonna weeziri owulira kati nyonyi naye anti njagala kuwa ekyokulabirako ebyo byonna challenge mu gavumenti ya Museveni nga n'ambulensi omulwadde walwala oba omukazi alemereddwa okuzaala nti mutambuzo bamutwala emulago bakusaba amafuta oli ku nyonyi kati tolaba nti ebyo byebimu ku bintu ebiremye Museveni akkiriza agaane olaba amafuta gagaana ate olwo ennyonyi Uganda olaba kati nga nkuwa ekyokulabirako ministry zonna weeziri ne baminisita weebali kituufu naye baminisita bakkiriza nti mulimu minisita asinga ku munne minisita wa finance tomugeraageranya ne bano baminisita mbu ni minisita wa Karamoja minisita wa Buganda nti yakwata ensawo okitegeera ministry oba nga gavana wa Bank of Uganda tomugeraageranya ku minisita ow'abaana minisita w'abavubuka minisita w'abaliko obulemu okitegeera bonna aba minisita naye bali mu level tunulira minister of education omanyi sente z'abaafuna eziva ebweru jjukira ministry zino zirina akawunti zaazo bateekayo kati ministry kati Bungereza esobola okukeera negamba jjukira nakunyonyola neŋŋamba nti Bungereza ebuzaabuza eri mu draftinga Africa okukitambulizaako terms egenda otuuka bwe tunaaweereza emyaka 65 gye baasalawo Bungereza ebeere nga tekyalina musango ngeri empty kati Bungereza buli mwaka esindikayo obuyambi mu Uganda n'olwa nti UN kati UN bwesindika obuyambi tituweereza sente z'abalwadde ba siriimu UKAID kati ministry y'ebyobulamu erina akawunti yayo sente ezo wezigwa tezigenda ku kisawo kya gavumenti n'egiwaako zijja direct ku account ya ministry bwezimala okugwa ku account ya ministry baminisita ogenda mu cabinet tebagenda bugenzi kuteesa bagenda ku reporting ezivudde ebweru ezigudde ku account zaabwe kati omukulu nali abagamba kuliko obukadde bumeka 15 obwa dola kale leetako 13 obubiri kusigaleko tolako emitwalo 5 kamu kitundu koba okozesa onfunye yeyo enkola ebeerawo era kyekibatwala mu cabinet system bweto bwetambula nesinga sente zino zaali zijja ministry y'ebyobulamu yandibadde nga ambulance eziri wano zonna mu Kampala wano nga gwe muwendo oguli ye Kagadi naye kati oyinza okwesanga Kagadi ekinene ennyo wali ambulance ng'emu n'abantu bangi okusinga ewammwe anti kyenkubalira kati tunulira nga train gye mulina mu Uganda yagwanga eyo yandibadde esomba ebikajjo mu Basoga eri mu Jinja eyo yeetaaga kusomba bikajjo naye yagwanga era ne president n'avaayo n'ayogera mbu train yiyo twakoze oluguudo tugyenyumireza teteekeddwa kubanga wano wakuzeekuzeemu nti n'amaaso gonna okwetooloola ensi yonna gali wano nti bwe babala ebibuga Kampala Uganda ye international oba capital city ekiikirira mu nsi yonna kati eyo train yandibadde eri ewaffe Kagadi ng'ate n'ewaffe Kagadi ekola mu faamu tambuza mazzi ga nte tambuza okitegeera naye Uganda gyeyisigamako kulonda kwegamba sina train yandibadde kintu awo kigaaligaali kiri awo train yandibadde nga train nga n'abakungu ba gavumenti ze bakozesa abeemukono we bayamba ssero batambuliramu ne basala kajjaamu akaba ku Jinja Road kyennyonnyodde nti tulinamu ebintu ebiri mu 2040 terinamu ku makulu ate ebirala ne bibeera mu 2030 oba kitegeera nti ebimu tuli mu 280 ebirala ne tubeera mu 92 nti train eri mu Kampala gavumenti ekkirize egaane eswara teteekeddwa kubeera wa Kampala train ya mukyalo onfunye sogera naye gye tulinawo andi gye tulinawo naye tetuteekeddwa kisingako n'obutaba nayo netugibaraga bwogamba nti kati kiringa okukwata nekiba kyabulambuzi nekiba kyabulambuzi nebeerawo nga biri ebinyonyi ebiri wali Entebbe byorabako nti ezakaddiwa netuma nti Uganda terina train ekola naye kati tunula train gye baranga mu bantu
Government can you imagine kalenze nandigambe nalinye ku train leero ne government nevayo nega tulina train yiyo nesima ko kwa bagita garagara babaletedde zikayola zo za masanyalaze kati situkagana n'omutindo kati orabeze motoka ze balese ze zirimo kubeera mu Kampala kati bo babulira batyanga eze motoka ezirimu za technology ne zibeera mu ne garagara mbuye train eyo garagara erina okusomba ebikajjo obusoga kwanguyizaako emirimu kwongeramu kufuna nsimbi naye kati gavumenti bwevayo negamba ati kati ate gavumenti bweneretako ngekubiddwako karanja okusinga kaawo ndowooza tujja kuba tuli mu 210 nfunyi nkufunya bulungi so byebyo gavumenti bintu bingi bimukyetaaga okukola ng'ate bituswaza oba nga ffe banansi n'ekirala nze sibasaba kubikola wabula nsaba kuva mu ntebe yaffe kubanga bwe banaava mu ntebe Uganda wejja kukola etuuke weerina okubeera ate nze by the way nze ku bantu entebe temala gateeka ssebo kakati nze kangambe kino Uganda ebeerawo ete emyaka nanga ne bachairman tenaba chairman ye muntu asooka mu Uganda emukulembeze number 1 kutubala amateeka amatuufu chairman ye mukulembeze nambe mu chairman LC1 yes sir kubanga ne chairman LC5 aba munene naye tabeera mu bantu ne chairman LC1 yamanyi omuntu bwasula yamanyi bwabeera kubanga singa omuyekera jja chairman namusirikirira kati oraba bino bagamba mbu ebyarukwago mbusimanyi mbu CDF avunana rukwago mbusimanyi kwote muvunana mbusimanyi yali yategeerako mbu simanyi babesi gye bali bagenda kuwama singa omusango gwaliyo ne bachairman bali balinoosooka obbakwata nga bagamba nti chairman abantu bateesa batya nga tomanyi okitegeera obeerawo otya n'ofuga eggwanga emyaka 4 nga ne chairman tanaba kumanya musaara gwe nga tonaba muteerawo musaara gwe gwalina kusasula bafuna mutwalo kati omutwalo gukola kye Uganda ogwe Dubai gwafuna gwe mutwalo gwe Dubai ze milioni 10 ze Uganda bafuna kwa Uganda omutwalo gwe Uganda ekyemisana zigula katogono kale so eyo chai ya Serena mu mahoteli agamu chai chupa ya bia kilo ya sukali bategwa sabuni basajjebo basiimiko olwaleero lumu jo South Africa zabadde nakuzomweza 3 nga yensale bonna bagwira okugobebwa okuva mu nsi ya South Africa leero nga lumu ministry yatusuubizza ng'ekolaganamu ne gavumenti nti bagenda weereza ennyonyi zireete bannayuganda abasoba mu 1,200 leero abeewandiisizza era n'abo abaagala ovaayo kuba abamu baali baafuna mbu obutuuze eyo ekisooka mu byonna ekyo tebakozeko bulungi ekisooka mu byonna bakoze bulungi naye ekyokubiri ngenda ba nenyaamu abo abagunde gavumenti amawanga gonna gasombadde abaana Traore yasindika bus zalinga 3 ate wali kumpi lwaki Uganda mu buli kimu yeesemba lwaki yeekola akamalirizo kyogamba oba atandikira obbagobera Uganda yali yeesumagide amawulire mu Uganda gali tegatuukanga bagamba wamaanyi takeera Museveni ali siro kyovula beggwanga liri wansi weewaawo yadde yasindisa ennyonyi era ekyo sigulire obufuzi buvunaanyizibwa bwa President Museveni gavumenti kubanga kyateeka kansoke nkubulireyo kano waliwo ebintu bye bakola wano kyovula nze bagambe nti olw'obutamanya bwe bubaleetedde ebyo kati gavumenti ntera okulaba wano abakazi mbu balwanirira eddembe lyabwe amawanga gonna agalimu eddembe bwe liba ddembe ng'amateeka gakola tegakola ku mwana tegakola ku mulenzi tegakola ku musajja tegakola ku mukazi buli munansi yena kasita aba Munnayuganda aba alina okufuna obwenkanya nga munansi ng'abantu abalala naye gwe bw'ogamba mbu ate abakazi beetaaga human rights abasajja bakola eki kyogamba abasajja bo tebalina buvunaanyizibwa bo tebali si bantu gamba nabo babakubira mu mayumba eyo abakazi baabo akeera n'akola pulaani nabba omusajja mujangu oyo anjula ewaffe n'ateekawo milioni 3 dakiika emu n'akyawagana n'anoba mb'olw'okuba omukazi alina eddembe kyogamba abatabbye
ng'ate ebintu tebabikujja mu nsawo. Olaba omuntu abba just ka babe mujja mu nsawo abake nga gavumenti nga babakwata kiro na misana kasita obeera ne haka yonna n'omanya nnyo ebikwata gavumenti engeri gyeyingiza mu sente bakuyiga olyabbi bakanyiza amaze nadda mu mawulire ne yeewaana nze mulenzi simwagala saategeera bweba tewategeera kwata ebintu obizzeeyo gyowa amateeka agakola Uganda gavumenti ya Mwami Museveni ekyalimu obusosoze bungi bwemala okubeeramu obusosoze bungi teriimu bwenkanya teriimu obukozi gavumenti bwerina buli obu kubeera ku mawulire ne yeewaana kyekyo kyokka neryoka egamba Museveni akoze bamubuuza akoze eki mbu kilomita 610 naye abaana bagenda bajjayo so ekyokujjayo abaana babataase amajambiya si buvunaanyizibwa bwa President Museveni gavumenti kigikakatako ekisooka mu byonna omwana eyava wano n'agenda eyo yalinnya ennyonyi yawa omusolo abamu tebalinnya mbu nkugambye Munnayuganda ekyebayita eggwanga nga pulezidenti alayira bwe bagamba Munnayuganda nga ali mu ggwanga agenda kuweereza nfuna buli kintu kyakola kyonna kaabe mulalu kyogamba gavumenti esobola okukkiriza ota omulalu olwokuba tawa musolo lwaki emufevalinga ng'ate tawa musolo anti wulira nga tawa musolo ate mukuuma polisi ekuuma omulalu amagye gakuuma omulalu lwaki nti omuntu ne baba tasasudde kuyita ku airport kigikakatako buvunaanyizibwa bwabwe ekyo sikuddawo nti bagenda kukomawo bafukamirire President Museveni baratuyamba President Museveni baratuyamba buvunaanyizibwa bwe naye abagenda okikola bakikola lwa butamanya weewaawo bamusiima naye kino si kyekiseera ekyokusiima President Museveni nti alina kyakoze mbu aweerezaayo ennyonyi era ne bw'atandiyogedde kiba kimuswaza ekirala tasobola kubaleka tola nti alina amaanyi tola nti bawamba abantu tasobola kubaleka kufiirayo tasobola kale ne bwaba afa atya ne bwaba ajjeyo ag'omu buto tasobola kubaleka ekyo nze nkubuulidde abadde alina okubajjayo ogwo nagwo guba musango ku ye yalajagalira obulamu bw'abanaasi ne bafiira awantu nga tabataasiza gye gimu ku misango by the way olunaku olwaleero ekimadde sikimanyi olunaku olwaleero nga lumu ogw'omusanvu kooti y'ensi yonna ewezeza emyaka 24 kooti ey'ensi yonna ICC ewezeza emyaka 24 ewali bano bakoni bulira kale mbu bateekayo bakoni koni buli wabagenda okuwuliza omusango gwe wano wabaawo ekiwamba abantu omusango eri amawulire ne gagumira kitubanga tetukyagutaddeko focus kyokka ne weebuuza lwaki ate bamutwala mu kooti eri ate lwaki bamuwaayo nga tebaagala tumanye lwaki yali atta abantu bagamba nti omusango gwa koni gutandise okuwulirwa lwaki wano gavumenti eteekawo emivuyo okubibuzaabuza nti diversion olunaku konyero baali balina okuwulira omusango gwe mu biseera ebyo kooti yali akatambulako olunaku lumu 2 ne bakwata Waiswa mu Fumbire ne bibuliraawo netudda kuwayiswa so nti gavumenti bwe bayakola ebintu mulimu emirimu gavumenti ng'ogamba nti gavumenti okugyegayirira ekola oluguudo mateeka kubanga mwalayira mweteeka mu ntebe y'eggwanga oba mwavaayo ne mwesimbawo babalonda okuweereza obudde bannayuganda bwe bamala nga banoonya akalulu bakuba akalulu kwe kusasulwa okwo kwegamba kiringa omukazi okulya chips buli woolya chips amagoba agavaamu biba bintu ebyo kufuna lubuto oba kufuna bulwadde ekyokusatu libanga ssanyu omusajja olina omusasula ng'etteeka kati gwe bw'oligaana ng'etteeka lazima olisasula kati gavumenti bwe bekimanyi nti yakeera neyingira mu bantu ne basaba akalulu okukola emirimu gy'abannayuganda nga babeetaaga teri kwegayirira gavumenti kyateeka obuvunanyizibwa bwaffe kulaba ne tumanya nti wano waliwo obuzibu n'olaga gavumenti mubirabye obuzibu buubuno teri kirala so abaana bali e South Africa twandigambye nti
Ministry we yatuukidde okwogera ennyonyi zandibadde zatandise dde okuweereza kubanga abantu abaliyo bali 100 basoba mu 103 gavumenti yagamba bakwewandisako bali mu 102 era bebagenda oleeta n'abalala bakyaliyo abatana bakutuuka kubanga kati ali mu Soweto banga bawandisiza mu Johannesburg yatuuse. Lwaki tebawandisiza wonna? Anti obukumpanya bwa gavumenti bawandisiza mu kifo kimu. Gavumenti yandibadde yakasitula ennyonyi nga 10 nga zakadeployinga kati ndowooza bali mu mafuta gafa ag'ennyonyi naye omusolo gwe basolozeza okumanya nti gavumenti eno mbi ekola ekintu nesooka yerowooza ne bwowasa omukazi ng'ali siro otuuka n'omulekawo ne bwokozesa omukozi gavumenti mugye mukoseeyo abakozi mumanga mwagala okumanya feeling bannayuganda ze bayitamu otuma omuntu nga kyayo b'emmere ng'agikuleetera bano abasavinga emmere alwewo okugireeta bw'oba obadde olya ssaawa 6 nga bw'olina byalusaazi by'oli minisita oli ki alwewo okugireeta owulire nga bwe kinaakuluma njagala mufiiringa nti ne bannayuganda bwe bawulira nga mubasolozaamu emisolo ne mulwawo okubayamba gavumenti yandibadde yakoze dda faster nga yakaleeta nga olomosire nga speech gyetuwa ng'etuwa nti kati bannayuganda abasigaddeyo balinga 3 be basigaddeyo betugenda oleeta twakaleetako nga2,000 naye bwe kugamba nti ate deadline kati singa kati batandika okubatemula buba buvunanyizibwa bwani bulajjagavu bwa gavumenti naye ate bwowulira gavumenti ng'eri mu kooti ng'ereeta abalamuzi baayo musimanyi walajjagala okuripootinga bali bagenda okuyekera gavumenti n'olabira ddala nga yeeraga mbu efaayo mangu lwaki muli siro mu birala nga bannayuganda bebyabo mubakandalirira okubagamba nti bali siro naye mwe bwe mukola emirimu oluguudo olutwala emyaka 8 okulukola ensonga endala gavumenti bagamba teremwa nawulako nga bagamba gavumenti teremwa omuntu ava eri alina kampuni ye okuzimba oluguudo gavumenti eyagala gwoteekemu biliyoni za 2 mu luguudo mbugwe bwojja ng'oyagala contract ya gavumenti ey'okuzimba oluguudo gwoteekemu ezizo mbwokole bw'omala okukola mbu bakukiriza oteekemu ezizo okole bw'omala okukola dene eryoke ekusasule lwaki gavumenti buli lunaku basoma financial ya buli mwaka kyekiri kyenkugambe nti sente ezigenda olilizingibwa bw'onoonyereza ku gavumenti zegenda okukozesa mu mwaka ojja kwesanga nga budget bakozeseza triliyoni nga 2.64 nga zonna ziriiriddwa oba nga zibuzeewo era ze bagenda okukomawo badde mu babazanya kazanyo ke kamu ku financial ya sente zezimu ze bagenda okusolooza ku zino 6 ezinaasigalawo bajja kubbako nga triliyoni 10 wasigalewo 5.3 badde mu basolooze batopingeko era 3 bagambe nti ku luno twayongeddeko tukuŋŋaanyiza triliyoni 9 mwemu mbwe bye ku Mubende Road ate nga ne Prime Minister si waayita ogendeka 10 alinya Nyonyi ye yatuduulira n'otulo nange wempita yatuduulira n'agamba nze emmotoka gye ntuula mu siwulira binnya can you imagine ng'oli Prime Minister kyokora mbagambye nti olw'obutategeera mwe mulowooza nti Museveni okulwawo mbw aleese enkulaakulana kugambe nti Muganda omugaga yawaddeyo ennyonyi just businessman amawanga gasinga obungi nenkulaga nti Kenya erina woteeri 5 mu Nyarwaki abagaga abo babeerawo bw'obuuza omuntu ajja kugamba nti gavumenti etiyo giyekera abagaga abo tebalina amawanga gatayekerwa enkulaakulana Kenya gyerina wali owuliddeyo ku bagaga beerina tewaliwo ayekedde gavumenti butayagala just yo gavumenti yatugiriranga kisiraani teyagala just bwagazi kugagawara okitegeera naye omugwira bwajja ye bamuwa privilege zonna abagwira bangi wano nabadde mbalamu abagwira 125 abatasasula musolo mu Uganda ng'ogyeko abanene mu gavumenti just bagwira omugwira yalina osasula omusolo omukakali munansi ate agende ewaabwe aleme ku investinga wano mu Uganda ye tafunamu
afunamu naye balina omutera wemusikiriza okuteeka wano sente ze omugaga gwe bayita Ruz Abraham Ruz yakugambe nti factory ye bw'aba ayagala okuba akawunga akava mu miliyoni 3 akozesa amasanyalaze ga miliyoni 15 onfuna akava mu miliyoni 3 akawunga kakuba akava mu miliyoni 3 akozesa amasanyalaze ga miliyoni 15 kati oba oli mu Uganda ki eba government tafunako eba government omanyi abantu abasinga obungi tebamanyi kye bayita bubbi n'omusoro bubbi bwa government just bakuteerako nti omusoro gwe mu mind n'omanya nti musoro naye baba bakubbye nti obubbi bulimu ebika 10 n'okusoba nti obubbi waliwo omubbi okunyakula akasawo n'akubba ng'olaba obubbi ekintu kyonna kye bayita obukozi kwe kugula ekintu kyo n'okiteekaawo n'okirabirira ng'okulunda obulunzi bwe bukozi n'obulimi n'ebisigadde byonna bubbi gavumenti bwejja n'ekujjako omusolo gw'amasanyalaze amasanyalaze ne bwegayi abaagayiya tebaagasasula bantu gavumenti bwejja n'ekujjako omusolo gw'amazzi saawa zino singa Katonda akaliza ennyanja eba egenda kusuubulawo amazzi gekujjako oba geddamu okukuwa nti byonna buba bubbi wabula buli woleeta idea bo bakiteekawo nti musoro naye nga baba bakubbye already kiringa omulamuzi akimanyi nti ne bwasala omusango ne bwatagusala sigala afuna gwakubbako sente ate nga n'omusaala weeguli okitegeera moyo totuyanza twagala genda tunuulira gavumenti kyaddaki yamaze nemala nekkiriza ku bya NTV okugalibwawo nti zabadde ensonga za security kugalawo emikutu egyo kituyamba oba kyabadde kyetaagisa okujja nga webazze oluvannyuma lwa bannayuganda okubanja ennyo lipooti kubanga bo bannayuganda bamanyi kirala gavumenti yayogedde birala ekisooka mu byonna ate ekibaluma mbu amawulire bandigajje ku NTV ate nzigale anti ekisooka mu byonna amawanga agasinga obungi gavumenti bwejja eno mu kamera ekulaga nti eri mu demokrasi nti baleese eddembe era biminisita bingi ebibeera okwo ne bigamba President Museveni aleese eddembe muntu yenna owulira nze nakugamba nti ne bweba opposition okujjako Kyagulanyi n'abantu benga 2 3 abasigadde bonna nabo bali bankwe lwaki nkugamba kino Yoweri Ssenyonyi bwe yalayira ku kya leader of opposition ng'ate bagamba nti president waabwe nga yadduka n'okudduka n'agenda ebweru okwekweka nga omu oba CDF nga yali akutreatinze n'agamba mbu bwe mukwatako nja musebe obutalivaayo singa twali mu opposition entuufu teri mubaka wa opposition yena yali alina okulayira bali balina okuzirira parliament okuteekawo resistance naye mu buli bwenkwe mu kifaananyi bakulaga nti balwanyisa gavumenti ate ne balya sente za Museveni kati ne Museveni bwali nti buli wakole kati saawa ya leero nze kyenyinza n'okugamba mu bufunzi nti Yoweri Ssenyonyi ne famire yagijjewo nga bukyali kubanga waliwo emipango emipango ndowooza bagitegeera kakati ekisooka mu byonna okugala NTV tukyalina freedom of press ey'amawulire okugala NTV baagala tusigale ku katuuni baagala tusigale ku mawulire nti embwa yalumye emiti ge mawulire ga Bukedde ne UBC baagala tusigale ku mawulire agalaga obufumbo nti bayawukanye bwe bawulira abaleekana ebyo mbadde mbirabanga nnyo ku UBC ku TikTok onfuna okugala NTV weewaawo bandigambe nti omanyi mu mateeka waliwo amateeka wano agaliwo singa gavumenti ge yatambulirako twandigambe nti okay eteeka weeriri stone bwonkuba ekifaananyi nga saagala nkuwabira ne bakusiba teririiwo gavumenti si yalisaawo singa yawandiikira NTV n'egigamba nti okuva ne leero buli we tunaalaba vidiyo yonna eya gavumenti
nga NTV gikoze negamba nti NTV tukolako obulimba oba NTV byeyogera tetubyagala nti singa ekera neddamu okutwogera kutujja givunana mu mateeka NTV esobola okuwoza ne gavumenti tesobola batugamba nti bo bawandiika bye balabye anti wulira kyenkunyonyola nga babawondize directire kiringa okubanga nze nkola ku saava z'amasimu ku network nenzijjako amasimu gonna nengamba bannayuganda saagala bankuba ebifaananyi gwerinda nakikuba okimuvunaana ofuna naye bwogamba nti ogaddewo ate NTV ate musimanyi intelligence kyobola nabagamba wano ti intelligence etambulira mu ebyo abantu economy esaanawo intelligence eri mu kuketa NTV ku bitongole byonna bye bayanjula kale banange mwaswadde gavumenti okimanyi nti waliwo omwami oyo wayususa akulira Tembo ono Tembo Nyombi Tembo yasooka navayo n'agamba ye n'ebyokugera NTV yabadde tabimanyi kubanga tewali na bbaluwa yonna gye baamuwa ekakasa nti NTV bagenda gigala kirabika naye yateekako ku TV ye nga abiriiko nti byonna bye bakoze byonna babikoze mu bukyamu ebiri mu Uganda byonna bitambulira mu bukyamu anti owa ICT Minister Justin Kasule yeyavuddeyo n'ayogera ku lwa gavumenti nti byabali bya security kati kambuuze kibano gye baamenya oba protocol ki oba ki anti kyekiri kyenkugambe nti amawanga gonna okimanyi nti Uganda gavumenti singa ebeera ne kooti ng'etegeera kooti nga namu kwazaafa nange mwenyini nsobola okuwaabira gavumenti ensobeze ze ng'ekola neetansinga naye olw'okuba nti gavumenti yo muli yeewulira amaanyi ago Bagaddafi baagalina ono El Bashir eyali owe South Sudan agenda kufiira mukomera kubanga mulwadde ali bubi era tekibeewunyisa mbu El Bashir yafudde Bashir yali alina akabinja ke bayita k'abajanjawidi ng'ewaffe kagadde okubeera ne bakifeesa abakambwe babatuuma abajanjawidi olw'ensonga obukambwe Bashir bwe yali alina nga mu Afirika yonna ng'ali mu kifo kyakubiri oba kyakusatu naye aliwa abajanjawidi baliwa kati ku ddembe ly'okufuna information oba ebyo byonna gavumenti ebikola okumenya amateeka gavumenti eri mubikola lwa nsonga nti emenya amateeka yensonga lwaki nti nebwevaayo neyogera byeyogera tebikwatagana mbu ate president mbu ate yeyaragidde ate simanyi amagye gonna mbu simanyi CID simanyi ebitongole CMI ate ISO ate babaddemu ennimiro nfu munoonyereze UPDF erina ekintu kyeyakola nenjagala nnyo naye omuntu oyo yaleeta ekirowoozo ekyo oba oliawo yandifuuse na muzira nti eyavaayo n'agamba nti UPDF esobola okuzimbira amayumba abantu ne bakola ssente UPDF nefuna ku ssente yandibadde naddamu n'abulira UPDF kati UPDF kikyekeddwa nakunoonyereza kati NTV egenda kuddawo ati kanankyemala nina okubuuza nti kati abakozi singa baavuddeyo omanya nti Amongo ye yali yagiwera ne bagamba nti Mwami Museveni yagigoba mu kampeni ze singa baavuddeyo ne bagenda mu kooti ne bagamba nti tuwaabira NTV kooti neeragira nti teddamu kukola ne bagamba tugiwaabira twagigaana okutukolako interview n'okutukolako buli gye tukolako story ate nga twagigaana NTV gwandibadde gugikwata nga n'ensi yonna egigusalira nga bagigaana mu lwatu naye kati bw'okwata emmundu n'okwata amagye agalina okulwana olutalo n'ogasindika ku TV just kujjako network naye kati mulinze kera neneebuuza nti singa Uganda erumbibwa abayeekera bannayuganda tebafa ne bagwawo abo abakozi abasoba mu 100 bo kigenda balekawa ekyokuggalibwawo anti ekyo kyebayita okusiraanya abantu era kijja kwewunyisa nga minisita yagambye nti president yeyaragira kijja kwewunyisa nga president avuddeyo n'addamu n'akugamba mbutuleese enkulaakulana abantu bakola obasiraanyiza batereezi kubanga buli azaala omwana yenna tosobola kuliza mwana ku migo nti oganye okulya emmere kwata embooko ffe twabeeranga mu byalo nga omwana bw'aba talya nnyama talina appetite ya mmere nga bakwata abaana banna
ne baleeta ababa neyibba okusikiriza oli omwana omuzi okusiza appetite oba okumuyigiriza okulya ne baleeta ababa neyibba ne babateeraawo ne bakwata esowaani egi ne bagamba mwena mulye oba olusani ne bateekako ebifi 4 ku lusaniya kati nga speed gye balirako yereetera mulaalo yevaamu energy apushinga ono nabirabako okugjayo omwana oli okutandika okuyiga okulya ennyama kati gwe bagamba nti naffe batwogerako nze kati ffe ebiseera ebisinga oyinza okuvuga emmotoka nosula indicator owa boda bwajja nakoona mmotoka yo nadamu nakuwemula nga tetubasiba nga tetubapangisiza majje kwegamba Museveni ye gavumenti yagitwala okuba nti ebikolwa byetuwulire ewa sitaani nti bw'ojemera sitaani akutta yaleeta mu society babaza ne bakkiriza nti bebagigaddewo ante ekyo ekikolwa kya sitaani kyennyini byetuwulira mu geyeeni nti bw'owakanya sitaani kufa bw'owakanya sitaani kukolimibwa bw'owakanya sitaani kusiraana bwebanga amateeka wegali NTV weeri gitwale mu kooti ogambe nti NTV bagikube fine egambe nti ekituufu twakoze ensobi tetujja kuddamu kukola naye ojjeeyo bataliyani namba kulumba mawuli kati olumu nabamulumba omuyekera ndowooza amagye gonna gajja kulumba muntu omu era nze nsaba nnyo Katonda Uganda tefunanga ba Al-Shabaab ne barumba Uganda kitegeera kubanga singa barumba eggwanga bannayuganda tuba tujja kufa tuggwewo olaba intelligence yona bajanjude nze nabagamba wano kankutereyo ka video kano ng'abavubuka baguza omuntu nga tebadde bakola ka challenge ku TikTok ojjukire nekye nakugamba nti mu China efuna buli lunaku biliyoni y'abatuuze okusuubula ebintu naye towulirangayo omuntu acomplaininga nti baferedde China naye wano e Kampala wali ebitongole byonna minisita nga byabyogedde biri mu kuketta TV kale muswaza wulira ebitongole biri mu kuketa TV naye ng'ebiyitako mawulire gokka Can you imagine omukulu wa UCC eyo intelligence sandisuubidde nti n'ebitongole abantu balina emisango givundidde mu makooti baba baka amataka intelligence eri mu KTN TV kyovara bakugambe nti buli kimu gavumenti ya Uganda erireetebwa nsonga tesobola South Africa date ze yawaayo zaggwayo kati singa bakwata ebijambira ne batematema bannayuganda ne babata ne babamalawo ogwo omusango gudda ku gavumenti olinda otyo yebebase bateekawo date lwaki gwe tewakiko wali obanjizibwako kooti eya Uganda ojo singa boliraba ku musuubuze yeeworo oba businessman olija n'omugambako nti olija n'akunyumizaako kubanjibwa kwa gavumenti nga kooti ekubanja oba banka kasite kubanja n'oyisaamu olunaku lumu time tebagiza mabega kati saawa ya leero singa South Africa keera negamba nti date gye twabawa tugigize ne airport tekyazagalako nnyonyi kitegeeza gavumenti yessa abantu eya Uganda ebese bannayuganda kubanga kooti ya Uganda bwekubanja nga bakuvunaana nti sasula omuntu noyisaamu olunaku lumu bajja kugamba kati okuva nerero ekizimbe kyo tukituti ne bwoba ssente ogenda zireeta ku sande eba tekyayagala kumanya naye yekulaga mbwe ebikozesa fujjo nga bwerowooza yongayo tekolera ku mateeka wabula ekozesa mutwe gwayo bwenaagaana obajjayo banankolaki singa South Africa egamba nti date yakomye leero lumu tetukyayagala nnyonyi yonna mu South Africa kitegeeza bannayuganda abasoba mu mutwalo baba bakufiirayo naye ng'ani ababase gavumenti ya Uganda yebebase kubanga yebe barajagalidde okitegeera kale sebo nkutegedde kale tweyanze okyali kuwa South Africa naye ate mugebweru Venezuela olwokuba nti bayitamu oba musisiya bayitamu kyakwata ku bantu bangi nnyo okwetoloola ensi yonna oba oliawo muli ne baselebrity baffe Cristiano Ronaldo twasooka mulabako mu training oba bali mu training naye nga bagenda kuzannya oba yali friendly match like that maye byempiira nze sibigoberera nnyo naye twasooka mulabako awo nga bawaddeyo silent of moment ne basooka basiriikirirako olw'obulamu bw'abantu abafiire Venezuela teyakomaawo
n'awaayo ennyonyi yawaddeyo ennyonyi 2 private jets nezigenda nga zeetisse equipment w'ebyobulamu amadagala n'ebirala ebyeyambisibwa ebiyambe kubalira ekisooka mu byonna nekyongera omuteeka ku toopu ekisooka mu byonna bino ebintu ebiremye Africa kiri kyenakugamba nti kati wali onoonyerezaako kana akabinja k'abagaga kwagalana omanyi bye kakola munda omanyi omulimu gwako nze manyi engeri gye bafunamu ssente mbu baali bafumba paani baakazirya mwakalya paani abo abantu buli wofuna ssente nga gavumenti tekumanyi nnyo be bakuloopa mu state abo bennyini bo baliyo engeri gye babamanyi wali owuliddeyo nga waliwo ekizibu ekiguddewo mu Uganda bamenya abantu wane Kawaara mpaayo omugaga yavaayo yenna n'ayamba ku bantu abaali Kawaara ku ssente ze balina ne badde eri ne batuleekaanira tulina Range Rover Sport abagaga bennyini bebeewanda ku Range Rover yakulaga bannayuganda temulina ssente temulina Range Rover tulina okugula Range Rover wali owuliddeyo omugaga yenna mu Uganda ng'okyeka ab'omu byalo naddala bano abali mu mawulire be babateera mu mawulire nti yali avuddeyo okuyamba mu bantu bonna abakoseddwa nti amataba gakubye Yiri Kasese oba mu Erigon omugaga n'avaayo n'awaayo obukadde 10 obw'ensimbi eza Uganda wali owuliddeyo pasita yenna ng'ayamba mu Uganda pasita ye namululako Kiganda ng'ayambaani nga yatekkangaawo ebintu muloole n'abitwala eyo mu Northern ababa banoonya baba bagenda kungula mikisa like kusamira ne Kayanja mwennyini ebyo biba byakusamira pasita basamira abantu baba babagamba nti genda otwala eri ojja kungulayo emikisa n'alyoka atwala bwe giba mikisa lwaki abeekawala tebabayamba nga talina wakusula abo abagaga bonna bazenga babaawo abantu bonna bazenga babaawo ebintu Ronaldo byeyakoze yali ennyonyi 2 ezijjudde amadagala Cristiano Ronaldo abawagizi ba Ronaldo mwalidde empanga kubanga serebu wamwe yakute Airbus 2 yakute ennyonyi nga ne mu Uganda teziriimu mu Uganda tesobola kugwawo yakute nawe buno obugundi yakute Airbus yakute buno bazita batazi n'ennyonyi entono ezitandikibwako zibombardier yakute ziri ennyonyi ennene 2 n'azijuza amadagala n'aziweereza mu Venezuela musisi we yakuba omanyi tubadde twogera ku musindooza nga bannayuganda baga tebitukwatako Ronaldo mu Portugal Venezuela gye musisi we yakubye naye owe Portugal ali mu America yaragidde bayambe aba Venezuela onfuna ndowooza Kenya ne Tanzania bannakenya ne bannatanzania kye baali baagala okukola wano naye ne batteerawo Ebola gavumenti olwakibuuka netterawo Ebola kuba bannakenya baali baagala kujja kutuyambako so mu kuwaayo ennyonyi ezo zaatuta amadagala okugenda okuyamba waliwo abantu b'ensiba bendaba wano mu mawulire betwitinga singa muvayo ne mugamba nti kaakati leero olunaku olwaleero tukuteyo naffe akawumbe kamu ak'ensimbi eya Uganda tuyambyeko Venezuela ekyo kiyambako okutunda eggwanga saawa ya leero ku mujoozi gwa Seno ebintu ebitunda eggwanga olowooza biba bitya kakati kankuwa ekyokulabirako Katonda yakulyetinga ensi eno n'agirespectinga mu bintu byanjawulo okimanyi nti mulimu enguudo ezisinga Uganda okumanyika mulimu enguudo ezizitowa okusinga Uganda mu bbeeyi China erina oluguudo lwe yakola nga lwa biliyoni 10 eza dola Uganda tenafunako budget ya biliyoni 10 eza dola ekoma mu biliyoni 22 n'obutundu eggwanga ddamba naye bo bali bakwata biliyoni 10 ne bazimba oluguudo bakwata triliyoni 3 n'obuwumbi 7 307 n'obuwumbi obugwamu triliyoni 307 Uganda yakoze financial ya ngeri financial ya Uganda yabadde mu buwumbi
884 n'obuwumbi 300 naye bo bali bazimba oluguudo lumu nga lwa triliyoni 307 bilioni 10 eza dola. Kakati sente ezo Ronaldo kye yakoze teyakikoze nga Ronaldo ekisooka. Buli muntu amusomako abaabuuza Ronaldo avaawa Portugal. Yatuwadde bino yatuwadde ggwanga lya Portugal. Kati yakiikiridde kyekiri kyenali ngamba nti abaana bwe baafa Okero Beyata Baramu yavayo n'agamba nti president yawaddeyo obukadde 10 ne Baramu ne bwe yali asobodde bukwata asobola okukiikirira president oba n'atunda ekifaananyi kya president eri eggwanga. Ebyo bye tunyonyola gavumenti. Tiimu ya France gavumenti ya Uganda nandiyagadde mulabe nnyo omupiira. Tiimu ya France ejjudde baddugavu bokka temulimu muzungu. Naye lwaki mwebuuze ng'abaddugavu lwaki tiimu ya France erimu abaddugavu? Nti France yakitegeera oba abazungu bakitegeera nti buli kintu ekigasa kirina okusembezebwa mu bulamu. Omuntu yenna Mama Fina Murogo yakulira abasamize naye agasa n'okusinga babiliyoni y'abamwe aba Uganda. Mama Fina agasa n'okusinga bapasita bamwe abemulina mu Uganda. Agasa atujjanja obuyambi bwagabira abantu abali mu bwetaavu ne sente webate agasa n'okusinga kati ebyo abaagala okubeera mu mawulire bano ba Benaraba nga bano bamune wa Ivan Semwanga bano bandina mu miliyoni ya dola n'endyoka nvimba bano bandi mu majembogole bampulire. Singa muvayo ne mugamba Venezuela okusinzira nga fe Uganda no treating n'ogamba okusinzira nga nze Uganda tuwaddeyo obukadde 2 obwa dola ziyambeko banange enembeera naffe tubasaasira. Ekyo kyokka kimala okutunda Uganda ensi yonna. Onfuna nkufunye naye kati buli bawulira nti titusomesa Runyankole Luswayiri ani anajja mu Uganda kale moyo matayo okuzimba eggwanga biyitamu eyo kategole. Ronaldo yawaddeyo obuyambi eri Venezuela nga bw'amaanyi ddala ate Ronaldo yayiriddewo kugamba yaraze obwa Sseruganda yadde serebu wansi yonna Venezuela talina gwamanyiyo yakozesa kye bayita obuntu bulamu. Bino ebintu byenkunyonyola tebirina kuba mu bazungu birina kukolebwa Bafirika naye by'Abafirika butayagaliza kuwarana kora fitina kweroga uyo Jacob Bothi yakatuka mu parliament yarangiridde speaker jankuguze esaawa eyakopa saawa yakopa agamarogo gonna agakujojobya tegalina kigagenda kukora jangu wefunire ku saawa yakopa esobola okuyamba ebintu byonna. Kati saawa ya leero Ronaldo kye yakozeyo ne baba yatadde miliyoni 5 eza dola wanaagende otuukira mu mwaka gumu ajja kubanga ali biliyoniya. Bagaliza olunaku olungi mweraba. Kale tweyanziza nnyo tweyanzigete tugenda kusukkako wano olunaku olwaleero atambudde naffe abadde yakatwegatako ku TikTok gyagenda ku mukutu gwa YouTube oteekemu Prophet Matayo channel egenda kubeera ejja osubscribing ku YouTube okwo era obenga otambula naffe okuviira ddala eri gye twatandikidde. Kale mwebali nnyo mwebali ddala ababuuza products zaffe tusangibwa Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex Kasubi ku Bitaala ojjo tusanga era naamwe abaaga okulaba Mwami Matayo mu buntu abeera mu office Monday paka lunaku lubeera lwa 6 kuva ssaawa 2 paka ssaawa 6 bw'ojja ssaawa ezo nga ziyiseeko oyinza obutamusanga. Kale akusibulire wane namanya nze Stone M akumata akumera mpeera. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.